Bana tusanyuse nnyo kubalaba. Tukomyewo wa Samie lyrical. Omwandiisi wabagamba nti buli luvannyuma lwa week tujja kubeeranga buli week tujja kubeeranga nga tujja ne tunyumyamu ne Samie. Tubaniriza ku channel Hustle Vibes. Okitegedde tuli ku Hustle Vibes ne Samie lyrical. Era kati abalabi baffe ababadde basinga tulabira ennyo eri tubeerayo neno tuzze kakati abatulabira ku Perfect Media tuzzeeko ne kuki ne ku Hustle Vibes nayo tutambule kuona mukadde likinga jukira tukola emikolo tutimba ku mikolo twogerera emikolo sifa ababikola byonna naye tulina ababikola so Little Man Uganda gyali tukutumidde nnyo kintu akitambuza bulungi nnyo ne manager Muswa bogezi ba ku mikolo kitambula kyokka ate tulina naye abatimbi ab'amaanyi amulwa Diko House omukyalo oyo munoonyeeko mwenna abali ebweru abaana batugoberera abali e Saudi abali ewa batugamba nti nze nkomawo wenkomerawo bwenti kadaali aluma kukyala akuluma tewerabira nti tulina abatimbi ab'amaanyi emikola ab'amaanyi then n'abaana abave ebweru abaagala okuyimba Samie lyrical wali ku pen edidi wali ku ngoma so buli kimu gwe likinga followinga commentinga tubuuze na buli kimu kyoyagala okumanya ku ndongo badokita b'endongo bowe bali tusanyusa okulaba Samie kale muganda wange naye nsanyusa obba kyaza omulundi omulala togenda nno kowa tukyaza kubanga buli wiki tugenda kubeeranga wano so buli wiki tugenda kubeeranga ne Samie nga twogera twebaza Katonda atuwa obulamu leero era tukomyewo twogere ku ndongo nga tutandika katutandike n'abayimbi ddala buli muyimbi yenna alina omukadde kati legend kubanga ndaba ebivulu by'abakadde bisusse kati buli muyimbi omukadde legend yeggwe legend omulabira kuki ye ogamba nti ani legend osobola otumenyerako ku ba legend abaliwo mu ndongo eno oba tugambe nti kale buli eyayimba edda ffe tumutwale nti legend. Okay, olw'obudde tujja kukimenyamenya mangu precisely. Legend teki sebo soko obuze ku bawagizi munansonyiwa. Amanya Samie lyrical okuva mu Acton Records ndi muwandiisi wa nyimba ama co-producer ama sound engineer nkola bingi as far as music is concerned ate nga ndi analyst. So nsanyuse nnyo kulamu abaliko abatulaba abatuwagira mwongero subscribinga ate mwongero no tugoberera tuyige nga bwe tunyumirwa essebo. Okay, kati tuze ku kibuuzo Samie lyrical. Legend ombuza nti buli mukadde eyaliwo okuva edda aba legend amazima amatukirivu gajja kuba nti ekya legend ekisinziira ku budde bw'omazeewo onfuna. Yes, a legend kigambo nno kinene era nyinza obutagenda nnyo maaso na kumenya ani legend kubanga nyinza okugamba nti tuyinzika okubanga betulinawo bandibanga babulako katono okukolifayinga betulinawo balubatu ate nga bakyabulako katono okukolifayinga to be termed as legends or called legends because ekigambo legend tekisinziira ku budde bw'omazeewo. Ekigambo legend tekisinziira ku nze yasooka mu kino ekintu no but it comes with a lot. Ebingi bibeera mu package ebikuweesa ekitiibwa ekyo ebikuleetera okuteekebwa mu tuluberera okubeera legend. Nja kumenyerayo ku bintu ebitonotono. A legend should be someone with a legacy. Andi nontonole a legacy nja kozesa Luganda luzungu kuba ebigambo mu bizibu okunyonyola mu Luganda but that legacy should be impactful. Erina omugaso gwe erina okubanga erinako be impactinze mu layini eyo gy'obadde otambuliramu okuba nti olina abakulabiddeko bangi nabo ne babeerako bye bakola nga they were inspired by you ate ne byimpactinga positive community n'obulamu bwabwe bonna okitegeera. Kakati tulina abayimbi baffe bangi nga baluddewo ebbanga
naye nga batandika bulungi emmaliriza n'ebambi oba kye twandiyinza okwoza n'oyanika muki n'oyanika mu ttaka. Kakati abamu kyekibalemeseza okukolifayinga nti osobola osanga olugendo lw'omuyimbi nga lwatandika bulungi mu myaka egyasooka naye gye byagenda biggweera ate bye yali afumbye nga bikwafu n'abijabulula. Okitegeera kyengezako okugamba kyenva nkugambye nti waliwo aboolubatu abasobola okuyitibwa ba legends naye nga bakyayina ebintu ebibulako bye bayina. So legend wandibadde oyina legacy, you have a positive legacy, oba oyina omukululo ate ogubadde impactful, oyina bu inspirinze ate ng'ogezezzaako okustandinga for a test of time, okubeerawo no maintaininga standards z'ekintu ekyo. Okitegeera si kyangu n'omulundi n'ogumu olw'ensonga bingi ebikyalenyi nga naddala mulimu gwaffe guno ogw'okuyimba bingi ebisoomooza kubanga tulina abantu bangi nga baaliko ab'amaanyi naye nga right now badda mu bintu ate ebitakwatagana kyolaba sijja kumenya awo Kazibwe Bashir yagambanga baali b'amaanyi ng'ensi batya naye baatuuka ekiseera ne wabeerawo ebyabatataaganya ne bava ku mugendo. Okitegeera amazima amatuukirivu e Uganda wano tuyinza okuba ne balegenti nga tetunnaba kubeera nabo. Eyo opinion yange oyinza okuba olinayo legenti gwe gw'omanya aliyo, this is my opinion. Gwe gw'otwala nti legenti mulimu nja kumenyayokko nja kunokolayokko kubagezezzaako okimaintaininga. Waliwo omwami I think musaamunye ekitiibwa bamuyita omukulu owa Frigo Band Moses Matovu. Omwami oyo if I'm not mistaken I'll stand to be corrected. Bandi erabika ebaddewo from 75. I'll stand to be corrected. Naye wembanga mu research wange omutono from 75 tuba twogera kwa Amini, tuba twogera kwa ani oyo. But these are people abakyapulinga crowd, abakyapulinga audience yawe up to now naye nga tebakozesa nyimba nkadde bwe baba bolaba nga audience etabuse myaka mingi emabega. Kati otunuulira omwami oyo olugendo lwe terubaddeemu nnyo sports nga kuba ensangi zino webakola ki webali. Nekirala kyolina okumanya a legend should maintain waliwo kye bayita okumaintaininga standards. If you look at Afrigo's music, it has maintained its quality up to date. Nti kyova obalaba nti ne babeera baperforminga nga luyera baperforminga up to now. They are trying to maintain the standards since up to date. Sound yomu buli kimu delivery and presentations zezimu. Mukulu Matovu I don't think yomu ku bayimbi abaluddewo nnyo abali respected atabadde nnyo mu Rangos. Olaba ebikola legend kizibu nnyo wulya nti Moses Matovu abadde mu Rango noono yabaliko mu kusika omuguwa guno and ate tebatwalibwa na wave. A legend should not be taken by wave. Wave kikyentegeeza nti osobola okuba nga oyina audience gy'ozimbye olwa package eyo eya music gy'obawa naye n'otataagana olw'ebyo ebikyukakyuka oyagala wamanta eno n'eno obuukira kino ne kiri obuukira emirembe. Oluusi kitataaganya audience yo ne kyonoona n'omukululo gwo. Kakati omusajja nja kwogeraku oyo omwami omu omusajja Moses Matovu agezezzaako ne banne tiimu egezezzaako okumaintaininga ekintu ekyo, okumaintaininga standard, okuba tebakyusa nnyo tebava nnyo ku mulamwa gwabwe, tebabadde nnyo mu Rangos yandi akizibu owulira nti Matovu n'abeerako n'alwanira kino n'akola kino bagezezzaako okukuuma ekitiibwa kyabwe. A legend should be in position of protecting his or her image regardless of embeera yonna ejjawo. Batulabyeko abayimbi bangi wano nga muyimbi w'amaanyi ateekebwamu ekitiibwa n'asangibwa mu bintu ebikola ki ebiswaza oba ebintu ebitagatta oba ebitakola makulu, kubanga munnange ekibi kimu kyonoona ebirungi 100. Okitegedde kyenkugamba. Kakati okumeekinga oba okufuuka legend wano e Uganda si kintu kyankuba kijja n'emisoso mingi. So nze okay, ekintu ekyo nsobola okukiwa a legend, nze wange nsobola okukiwa Moses Matovu owa Frigo Band. He has tried newankubadde wakyaliwo bingi but olaba nga agezezzaako okukimaintaininga. So
kati kanchikuwe conclusively legend tekisinziira ku budde bw'omazeewo naye mu budde obwo bw'omazeewo biki byokoleddemu bimpactinzaani byongeddeko ki ku society biginfluensinze bitya ogezaako otya okumaintaininga standards ezo ze watandikirako ne quality y'ekintu kyo. So it's not all about time newankubadde ne time eri vital kubanga time eri time eba eri equivalent to obungi bwebyo byokoze. The more time you spend or the more time you stay, the more deliveries you do. Okitegeera naye ate kisinziira na biki byo deliveringa mu time eyo. So omusajja ono agezezaako okubanga they maintain the standards of their music from back then up to now. Olabanga bakya standing nti kankubuulire buli wabeera frigo band music waabwe bw'omuwulira kati ekisembayo okuba legend nyinza n'obutakwetaagisa n'okuba na nnyimba nnyingi oliza okuba n'ennyimba nga ntonotono naye nga tezaali impactful. Omusajja nga Phile Bongole Lutaaya the late omugenzi rest in peace singa abadde akyaliwo lwaki nti up to now he qualifies to be called a legend cause ayina bye yakola is that man eyavaayo eyasooka okuvaayo mba celebrity bonna ne mu nsi yonna mu njege eyaliwo mu ntiisa eyaliwo n'adeclaringa teyadeclaringa tinze kandi adda naye yeeyomu ku bantu abaavaayo mu kutya okungi mu mbeera eyaliwo ebiseera ebyo yakikola asobole okuyamba omuntu omuki omulala. Ekyokubiri his taste of music up to now abantu bagezezaako okuba music wa Christmas naye music oyo omusajja akya ranking on the top okitegeera. So he was impactful. I think kiyinza okuba kye yakola ekyo tekiinanyi we kikwatagana ne music naye because yali muyimbi ate nga twogera ku music generally so he qualifies to be called a legend newankubadde yafa. Ate omugenzi omulala nze nonno mwagala nnyo baba kuba alina erinnya lyange Elishama Lukwata Wamala Evergreen. Kale omanyise kino gikudiscussinga bagenzi. He did his part and he played his role very well. Time gye yaliwo yakola bye yakola ayina bye influencinga ayina bye yazimba ayina kye yakyusa. By the way on a side of music abamanyi nnyo music bajja otegeera kye nkugamba Elishama Wamala Evergreen y'omu ku basajja abaali bayimba naye nga mu nnyimba etali ya bulijjo. Abamanyi music waliwo kye bayita minors ozi bayita minor chords. Oyo musajja wulya music we gwe yali engeri gye yali ayimba n'engeri gye yali ayimba mu Engereza oba engeri gye yali ayimbamu ebintu bye he used to sing more in what we call minor chords. Kati ekyo nyinza obutakinyonyola nnyo deep because kiri so musical abamanyi music bajja kitegeera. Era omuntu yagezaako nnyo okwagala okumufaanana balinga ndowooza abantu babiri wano omu Ronald Mayinja omulala ono omuvubuka ani gwe ono muyimbi gwe agambe gwe bakuba ennyondo Chris Evans. Those are replicas z'omwami oyo. So ayina ekintu ekyo naye kitegeerwa muntu ali deep you know so nyaye yali abula wawanti kati munange olugendo lwe lwakoma olw'embeera y'obulamu naye ng'ayina bye yakola but ekya legend yali akibulako katini kale katutwalewo ekityo naye nga yali agezezaako okubaako nti ayina ate Maddox Semanda Sematimba kati Maddox Semanda Sematimba I think muyimbi mulungi wanjawulo ali unique but sijagamba nti is not a legend naye kikyabulamuko but ng'ate asobola okifuuka Kamili kwesi waffe Doctor n'oyo wankizo legend wankizo naye Doctor engeri gyakyali mu nsiike tumuwemuko ku time bonna abasatu oba Doctor ekka Doctor specifically engeri gyakyali mu nsiike actively ntolaba nti amaanyi akyagalina tumuwemuko ku time. I think is one legend no, is that person or is one of those artists abasobola okimakinga to there kati nzo njogera ekyo oba kitegedde abasobola okimakinga to there but because he is still active tukiwemuko ku time.
akati kyanga tuvudde waawo Sami abaana nga bavaako nnyo ennaku zinene endongo abaana abayimbi nga bavaako n'olira ono yagudde eddalu oli Ismail bamukuta yabadde anywa njaga ono kiki bidagaladagala ejjadu lisusse mu ndongo kiki okay bintu bingi okuvaako ennaku zino kuli too much ebintu bingi ebireetera omuntu okuvaako okay but music nga kestade yaffe music mulimu nga walaba omulimu omulala ogu stressinga nga n'oli wayina edduuka mu kikubo erimu stressinga naabula okwetuga lenti nga ayitiridde influence eno biki kati ne music mulimu nga yeguli omulimu omulala but mu ndongo yaffe muno tukirize tugaane this is something people should know and okay kyebatabagamba ne this is the reality ze ndi musajja mulokole naye nzikiriza nti eddogo gyeriri naye nze nzikiriza terisobola kunkwata nze bwente bwenzikiriza kusinziira ku gwenzikiririzaamu naye nga gyeriri kusinziira ku Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kati ensonga eri bweti mu ndongo muno mulimu ebintu bibiri ebintu bibiri olina okubeera ku sayidi emu olina okusalawo kubanga okuloga gyekuli era mwekuli mu ndongo muno you either decide okuba divine oriented oba kyenandigambye nti you decide okubeera ku sayidi ya Katonda okuba kale omusabye ennyo oba okuba omuloga ennyo kwekyo olondawo kimu. I'll speak this on record n'abakirimu bakimanyi eddogo mweriri mu industry era waliwo n'aba witnessing nti libakoledde lina kyeribakoze eki kyeribakoledde ddyo mweriri naye tetujja kulyesibako nti lyeryoka erijjako newankubadde lidyomu ku ebyo ebijjako abantu abaki abamu kati ku bibiri olondako kimu oba musabi nnyo oba mulogo nnyo okitegedde kyenkugamba kitegeera naye omulimu gwaffe guno gwabababalikanyi si mulimu mwangu and let me tell you one thing Lukwata music gwe mulimu omuzibu omuntu yenna kyalina okumanya olunaku olwaleero olw'ensonga being a celebrity kikwambaza ekintu ekiri extraordinary toba muntu wa bulijjo kirizagaana celebrity kiva mu kigambo celebrated so fame oba ettutumu lijja n'ebintu bingi okitegeera ate teri kintu kizibu teri kintu kichallenginga muyimbi nga kubeerako ku toopu n'atuka ekiseera nga takyali ku toopu y'ensonga lwaki nti abayimbi abasinga bwe batuuka ne baggwako ku bintu bibiri bafuukako ekintu kimu oba bakolako kimu bw'atagwa ddalumu kyemuyita okuvaako because of depression babomba okubomba okumanyi bayitamu ne bagenda ebweru lwaki bwe tomanyi kintu kubeerako na nduulu wano n'otuuka ekiseera nga tewali akyasobola kukuba wadde kaama ng'oyita mu katale buli omu ng'akuvira buvizi ogula ennyaanya zo because fame oba being a celebrity kikuwa definition oba kikuwa ekifaananyi titoli muntu wabuki wa bulijjo olina ebintu byotasobola kukola you're limited to some areas you're limited to some things not because oyagala naye omulimu gwaffe bwe gutyo bwe guli y'ensonga lwaki osobola banene omuyimbi olufunamu kasente asooka gula mmotoka nga tannaba na kuzimba abali mu ntegeera eya bulijjo bajja muyita nti tategeera naye ffe abali mu music tujja bagamba nti kyakoze kyekituufu okitegedde kyenkugamba olw'ensonga tulina abayimbi bangi nga tamanyi afubutuka omulabulabi ku stage ne kukuba omulaba ne mabaalo omukola ki because those are areas of interact zetubafuna you know but nga tomanyi afubutuka kola ki nti teri kintu ki disappointing akuba nti omuyimbi gw'oyagala osasulira omutwalo omulabe atakuyitakawo kapiki oba muli emmere mu kifo kyekimu oba mugula mu dduuka lyerimu kati celebrity life eri very expensive nti erina ne motto egamba you fake it until you make it weefuula ekyo abawagizi bo kye baagala okulaba naye nga tokiri because it is what they want to see abayimbi bano balina ennaku gye batasobola gamba abawagizi baabwe fe abeeramu tubamanyi
nti oluso obulamu buno obulivingira mu ddinaayo because omuwagizi togenda bimunnyonnyola yayagala happiness oba gwe toyina ssente oba olina bizibu ki yayagala wojja ku stage mukunkumula endongo olaba bane bawololo omwana agende agule chapati azimuletere munda mu motoka agire mu chapati definitely kati ekyo ng'okitaddaawo omuntu ono ayina omutwe ogujjudde ebizibu ate oyagala akusanyusa omanyi kyagenda okukola agenda teekako ebimujjako kye bayita mood selection oba boosters abamu si bonna omanyi agenda ayina ebizibu naye tobimunyumiza kati ojja sanga omuyimbi yali adda ssente za gig n'abayimbi bantu babeera n'ebizibu waba ne challenges niye bwe tojja binyumiza yaguwadde mulimu you have to go and deliver olina okubeera happy abawagizi obasanyuse newakwadde gwe weetisse ebizibu ne byolese ewaka bingi kati abamu basalawo okwejjako yejjako agenda performing nga si yeye atuukiriza mukolo ne kale eyo nga tuvuddeyo tudde ku mulama lwaki abayimbi bavaako obulamu oba guno omulimu gukyalenjinga nnyo kubanga gulimu ebintu bingi ebisoomooza omuyimbi ate nga abawagizi tebaagala bimanya bo baagala kulaba perfect you kati abamu bavaako lwa bandwagon yeetya some artists babeera anda abayimbi abamu abali successful okubasinga nga bakozesa ebintu ebyo kati jukira omuntu kyakula alaba omuntu ono buli omuntu waba ne role model we buli kyakola ono akimitatinga kuba alowooza kye kimekinza oli okuba owakabi nina gwe mmanyi eyeegomba ennyo muze radio naye ndabanga akutte ekkuba eryo ndowooza naawe omumanyi bw'otunulatunamu bayimbi abaliwo kuliko eyeegomba ennyo radio naye ndaba lyakutte ekkubo bangi kati nze nina omuyimbi omu sijja kumumenya kubanga w'amaanyi sijja kumumenya naye nga sikyogera mu bubi omuyimbi ono ayina abayimbi bangi be yali nabo nga putunaawo baavaako naye nawulirako mbu this here says nange sikirinaako I'm not sure of it but I heard ti omuyimbi ono yeekubyanga waliwo kwe bayita okwekubya omuntu okwekubya naye nga takiri omuntu oba kibaita camouflaging okufaanana nti yeekubiza naye nga takiri kyokka ate abaali babagoberezi be bo nga beekubisa bya ddala okitegedde era bangi bagenda mu lugendo olwo bagendayo mbu yeekubyanga naye nga takubiddwa nga wajamba nabalaganze baba navuddeko dda so eyo sijja gendayo naye mbu nabiwulirako naye abasinga obungi abalamugobera abasinga bonna bakola ki bayitako dda